Pastor Justine Nabbossa ono yali wa Pastor Wilson Bugembe yabayo yafufuna omwami ndowooza bw'afuna omwami ndowooza ne bakola b'ekkanisa kata kyali active member naye ku nnaku enkulu abeerayo alina concert awo naye kwolwo lwe twafunye omukisa neno Pastor Wilson nno oluddewo n'abaana be wayamba nabo kati bafumbiddwa okyali awo nkunyumize nakunyumiza tuvudde ku mpewo olaba nti muzeeyi tava ku main ne pastor wandivudde ku main pastor agira abeera ku main omanyi nti bamwagazaako ku mwana oyo nze nange bwe nali mmanyi naye baaba gwatayagadde ndeza buli gwamulaba naye ku church ate kikulu tatulaga tatulaga kakati ffe ekituluma buli gwasemberera bamwagaza ku mwana oyo tugenda okulaba ali lubuto tugenda olaba bamuwasizza pasita bulijjo ali mu bya Yesu yeebazibwe byokka Justine Nabbossa lwaki buli kekiri okubeera nga obeerawo mu biwala nga babikutwalako tesobola nakukiyimagininga kikulumyemu ekyaki njogedde ku biwala nga babitwala olwakuba nze kale ndi mugumu byembeeramu oyogedde n'olujapani nze kyosasa naye nga ye pasita ajja kuvaako ajja kuva ku maini ajja kuva ku maini mukiwe kadde kyuka bali ntuwa emboozi nsanyusa nnyo kubanga nalaba Justine ng'avudde mu kyalo ng'ayambala ebintuntu ng'era ffenna bwe twajja ndowooza ekyenjawulo ku muwala ono kusooka faithfulness comes with a reward ndowooza Justine ye muwala gwe baasinga okuvuma ennyo ennyo nga baga nti mukyala wange ebiki ebiti yanyumiza lumu yatulako n'omunamawulire omu in a legit paper naga leero ono kamubuulire story entuufu naga nti ekyamuluma omunamawulire oyo yawandiikako ekituufu kye yawandiika linnya lye yabonaabona nnyo Jasi kwega natandika otegeera ensi babyogeranga naye tebyali bituufu kwegamba ansi eri mu kyenasosa okugamba amazima gakufuula ow'eddembe tegaali mazima tekyali kituufu kati nga nninze bulinzi it's a matter of time nga manyi nti mukama ajja kumprovinga era yamprovinga kati saa zino ndi waddembe tewali ayinza kuŋŋamba nti njagala pasita ne bwe muliraana ntya oluyimba lwotojagala kutuuka oneganyire mu lujjulu pasitaani yali alaba ekiri mu ye kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details Jasi nga amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo mukama natandika omuwa amafuta yatandikira mu nnyimba zange nga ye katonda tabulwa kkubo alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo yerere 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 mama nagenda Sweden pastor Katz ne banne ne bantika a suitcase of clothes abantu abenjawulo nti ntwalira omwali yayimba yerere 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 mama nze nyine luyimba tebampaddwadde ki that's how God started ne tuyimba yekani ng'ayimba obuntu butono nnyo that's why ndowooza bw'obaako omukisa tokola bingi olimba luba lwange kuva eno paka eri noyimba kani nkwagala nange nkwagala payo omutwalo nange nkwagala nayimba ekyo nekibeera kyamaanyi nnyo pasita ndi lubuto ni mwana wa ssomero zira ntyeba mami ne mugamba ndi lubuto nga ye ayitamu katono nnyo naye ng'ali anointed kakati years later ndowooza Justine Katonda atandise kumuriwadinga olw'obwesigwa bwe yalina ng'ali wansi wange olw'obuta siwiranko Jasi nti anjogeddeko ebigambo simanyi akoze bwati newankwadde bamusunaasunanga ayogere kino. Of course there is no perfect person naye she kept her clothes pure
until Mr. Mwaganya phoned her and married her. Twebaza omwami waffe, mwami wa jazz. Okumuleka omwana ono asigale nga ashayinira. It means you are secure and you are a good man. People, different churches, choirs, I would encourage you to buy tables. Come expectant, Katonda agenda tukolera ddala bulungi. Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda.